Waliwo bannamawulire abamu njabba kuva mu mbuga z'amateeka bwe nnaaba sibasonyiye okugamba nti bame ba palamenti 529 buli omu yafunye miliyoni 10 nga nange ombaliddeko nze oba nkozeeko kalebule wattu nze naakajja temunteeka mu bintu byammwe. Twabalaza olunaku olw'eggulu akatambi nga katrendinga n'essaawa yakakati kakya trendinga ababaka nga mu butuufu bekuŋŋaanyizza ekiro bali ku palamenti. Abamu bayingira, abamu bafuluma, era n'ebisawo by'ensimbi ne biraga nga biyingira okugenda okwefunira ku mudiri gw'ensimbi obukadde 10. Bw'atyo Honorable Nalukola Luyimbazi agambye nti bannange mumuyambe temuteeka mu bintu byammwe kubanga ye yakajja ebintu ebyo tabiinaako era n'obukadde 10 tanabukwatako. Nga tuvuddeko amawulire mabi agava wa Honorable Malende Shamimu, omukyalo ono ye woman member of parliament Kampala, naye nga essaawa yakakati etwogerera addisiddwa mu ddwaliro Aga Khan era tutegeddeko nti munnange bamututte nga biwala ttaka. Ennyonyi yemunonye n'emutwala naye nga embeera si nnungi. Omukyalo ono oba mujjukira bulungi Aga Khan eno yagendayo okokko n'amalayo akabanga. Era ebiseera ebyo Honorable Ssegirinnya Muhammad we yali naye ng'ataawa ne omukyalo ono Honorable Shamimu Malende kumpi almost omwaka gwali guli kumpi kuggwako nga naye nga si birungi. Yagenda n'aba ng'atereeramu ate kati ebintu oba mujjukira bulungi awo Honorable Francis Zaake bwe bamufuutulira ebikonde ate naye that day weba security operatives be bamumishandlingira ne bamukwata ate twagenda okulira nti addusiddwa mu ddwaliro Nsambya nga si birungi okuva olwo omukyalo oyo taddanga ngulu okutereera ekiri awo era babadde bagendayo ewuwe ne bamulabako naye ng'olaba bakwatirira mukwatirire. Amawulire agaliwo gagamba nti omukyalo oyo yaweebwa obutwa era waba omulaba abadde oba w'omutunuulira yena azimbye. Tusabe nnyo bambi naye nga si birungi ebya Honorable Shamimu Malende. Ye mukyala gwe twalabanga wano eno ng'adduka ali mu kkomera lino, ali eno mu kkooti, ali eno era yaliko ne mu musango gwa Honorable Ssegirinnya. Napuling out ng'obulwadde bumuli bubi era ng'ali ku kitanda ate eno nga court proceedings zirina okugenda mu maaso. Kitegeera mawulire si malungi yadde n'akamu. Essaawa yakakati etwogerera addusiddwa mu ddwaliro Aga Khan nga biwala ttaka ng'embeera ye yeeyongera okuba nga obulamu bugenda buli kaseera ne bagamba kati omutwale tulabe. Nga tuvuddeko eyo munnange ensonga ekutte wansi ne waggulu ey'omwana Churchill yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno era n'agezaako okulambulula kiki ekyaliwo. Abamusalira omusango mumusalire naye nga ayina ensonga ye gy'awadde. Katugendeyoko tulabe. Taata wange n'Abannayuganda bonna abalabikuba okubanga kyabanyize but again n'abayizi abeemakirire mu balowoozeeko. I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. So I did geography in my O level. So omuntu wazadde ekifaananyi alina okumanya nti it is a message. Nze ng'omuntu sikkiriziganya naki bigenda maaso but nina okubeerawo oba emirimu emitongole saabadde awo nga striking a deal about anything. I have no deal to make. Saabadde awo nga nina ensonga entutteyo. Now ngamaliza olowooza bubaka ki nandyagadde obeere very clear osindika obubaka eri ba foot soldiers abatali basanyufu bubaka ki bwe bateekeddwa okugyamu eno interview ebigambo nga 3 by'osobola okukozesa? Kanafu nti nina kwazesinga ba foot soldier bokka naye bakama ba bebasinza okunyiiga kale batuufu okunyiiga naye balina okumanya balina okubeera ebigambo bingi nnyo ebigenda mu maaso era ndabyeko omulwanyi omu n'agamba nti bakola bulungi omwana oyo butamuwa kaadi kubanga ebintu baali babirengerera wala. Kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omwe wa Mukama ali kuggwe. Omwe wa Mukama ali kuggwe wano. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne Secretariat omwana oyo tebamuwa kaadi.
olw'ensonga zaabwe n'okulungamizibwa kw'omwoyo omutukuvu maybe. 2 ne bamuwa advise kubanga ne etteeka lya Nuupu ligamba bw'ojja mu kamyufu teweesimbawo, bweweesimbawo oba ovudde mu Nuupu. Omwana n'agenda n'atwala stepu ne yeesimbawo independent. Bwe yeesimbawo independent n'awangula olw'erinnya Ssentamu. N'awangula. Nuupu teyamupostinga, tebaamucelebratinga, n'obuwanguzi bwe teyabuleeta ku kitebe nti batubucelebratinge mbu olw'okuba awangudde. No, tewali we kiri. Okitegedde ekintu ekyo. Kale baliidaazi baffe mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mulengera wala. Tusaba omwoyo mutukuvu bulijjo abalengezenga bye tutalaba. Bayibuli egamba Dawudi leero luno naye nga tweyongerayo Fred Kajubirumbye aka Teacher avuddeyo n'abaako naye kyalambulula ku nsonga eno yennyini ey'omwana mulenzi Churchill. Muganda njala sooka kutegeeza gwe yakajja eyasanga struggle ku Constitution Square njala kutegeeza. Ddayo weetegereza otambule ku principles of President Robert Kyagulanyi Ssentamu na butya bwa handling issues. Then ojja kudda mu line. Bw'oba tosobola kutambula ku principles ezo then struggle giveemu. Lwaki? President yagamba what? Nina enzikiriza yange gyenjagalira buli omu naddala n'abantu be bali eyo bagikoppe temikwano gyo gisembeze kumpi naye ate balabebu basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Kati gwomuto wetisse nsujju, wetisse watermeloni, wetisse ndibota ya bulega omutwe gwe atasobola kugobera omusajja woga nti go supportinga. Tosobola kugoberera bigambo byayogera otegera unaku kikanka kuddiremu. Nina enzikiriza yange gyenjagalira buli omu naddala n'abantu be bali eyo bagikoppe temikwano gyo gisembeze kumpi naye ate balabebu basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Weeks 3 n'ennaku 4 emabega bakomredi mwenna abaali ku live gye nakyazibwako ku wano wa mutwe video ezo twakola videos 2 nabagamba musabire nnyo His Excellency the elected president of Robert Kyagulanyi Ssentamu musabire nnyo nemba wa grounds komulina okustandinga omusabira nembagamba within the circle of national platform alina abalabe nenkugamba within the leadership of national platform alina abalabe nekugamba open music industry alina abalabe nenkugamba ne mu family mwennyini alinamu abalabe netasobola kikulaga. He knows how to handle all of his problems for mutumiyambuko buyambi. Abali ku video eyo njagala mugambe nti ebigambo byesabyogera. Weeks 3 n'ennaku zalinga 4 kateziyise nembagamba nti for instance ekyomwana emakerere mwakiraba era nembagamba sigenda kyogerako nabagamba sigenda kyogerako ani yali ku live eyo mumukiraje jjo nerero mutandisa okwogera mukutta omuliro 3 weeks and 2 days nakyogera ku live ya Nuwa Mutwe nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera. Yes, ate ye munange mukulu Osamida Maite family avuddeyo n'akola naye akatambi nga mukambwe ebitya naye yagambye nti yadde byonna byonna byakyakiri kugenda mu maaso ensonga yange kanjisize waneeno nti video yange nina omuntu gwe ngidirectingako era wono ndi ku nsonga za chairman Nyanzi naye eno video ngikoledde Umaru Kiseka n'akabondoke. Towebuuza lwaki Sami Nkubwa wano ku social media nga ne wenkola ekirungi tebakirabawo lwa nsonga struggle yayingira mu group nga teyagala abantu bali serious ng'ebintu byabwe babitwalira awo mu muzannyo era waliwo enjawulo y'amazima
nebyo weetaaga okuwulira. Kati sigenda kugamba byoyagala wulira, kankubuulira amazima. Buli olukya struggle enafuwa. Tunafuwa. Tugwamu amaanyi. Ne tuba nti tukyali active. Omanyi lwaki? Lw'abantu bwe bati. Era Bobi Wine aligenda okukizuula. Simanyi. Naye abantu nga Umaru Kiseka mukoze ky'amaanyi okunafuya struggle. Laba video eno. Laba video eno. Ogambye nti kubimu ku bye baakubuuza ye parade gye mwalina ku kitebe kyammwe n'egiraga abantu. Kimanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya exactly. Omukulu ono bamuyita Okanya Sam oba Sammy the Mighty Family. Eva guno omulimu gwazenga akola ebbanga lyonna kugezaako kukakkanya kugezaako kuvumirira. Segedde babologa beenaale mu bino baabirabye naye tebaakutte vidiyo zino kuziteeka ku social media kugezaako kuvumirira Chairman Nyanzi. Lwaki? Golooza musiru kati gozze kuvumirira. A few moments later. Sebo Chairman Nyanzi soko deke ebbali bino si bya family affair. Chairman Nyanzi mulekerawo katemba wammwe. Mukoze ky'amaanyi nnyo okunafuya struggle. Era buli olukya kino nkikubuulira struggle enafuwa teri ngeri gye yatandikira nga bawumalu Kiseka bakyali bakojja kubanga mujjukira twali kumpi buli mwezi wabeerawo activity ebaawo twategekako abakyala ne bagenda okwekalakaasa ku human rights tututta abaana tugenze twesitudde ku American Embassy tugenze olaga obutali bumativu naye okuva abantu abali uninformed we bajja mu kintu kino bawumalu Kiseka ne mubawa amatu banafuyiza nnyo struggle kubanga ne Bible ekugamba onoonyanga nnyo okumanya naye buli wobeera uninformed ku kintu nga tonoonya kumanya okimalawo togenderedde. Kebe Kuruhani ekugamba noonya okumanya newe kuba kuli Magharibi oba Mashariki noonya okumanya tetuganye muri mu struggle ni munoonyenga nnyo okumanya. Laba video eno olaba abantu bano ensigo gye bagenda basiga mu balwanyi okutuuka okutufuula nga abatayina mugaso mu struggle eno okutuuka okututegeezesanga bino ebyakatemba ti omuntu ali serious ate bamuwalana nnyo kyova olaba buli olukya tunafuwa. Era olunaku lugenda kukya temujja lweraliikirira. Nze omanyi sinyigirizibwa mbagambe bannange nga we nalangirira nti comedy mulese ne leero struggle njitadde ebbali nga nkooyi okutuusanga okuggusa message yo enkyukakyuka abantu bano ne kitokota ne mukulu Kabayaman naye yakoze akatambi n'agamba akatambi kano kagendera eddala eri mukulu Chairman Nyanzi. Bino ebigambo njagala mbisindike bituuka ku Chairman Nyanzi era abiwulidde oba abirabyeko abimugambe ekimala kimala. Mukulu Chairman Nyanzi nze kituufu saakutegeererawo oli mumyufu naye ate era ng'oli wa yero ekyo mbadde nkimanyi wabula nze nakugambirawo negamba oyaayaana nnyo teweetaaga yadde ekifo teweetaaga yadde munuupu okubeera ku kkunga era ne munnayuganda bangi nnyo baafuna okwemulugunya nga bagamba era lwaki Nyanzi ekyo ne kitugumira bangi ne bakomplaininga nti Nyanzi watunda kaadi ya NUP ne tukujjawo awo olwaleero nno Chairman Nyanzi tetwagala kumanya biddako oba wakuza bubi mutabani wo neera si kyekyate nti wamukuza bubi n'asobola okusoma paka mu kampasi n'aba ng'asobola okukola ekintu bwekiti nti oba yakuwagguukako n'aba nga tosobola mukontrolinga ffe tetukyagala kumanya ekyo wabula tukugamba ekintu kimu lekulira nga toweewozezzaako nga bwe wasirise okuva lukyabaddewo sirikira ddala okwatemu ebibyo ove ku kitebe ffe kyekigenda okutuyamba okwongerayo struggle
era buli munnayuganda atunuulira ekintu ng'ekyo kyewakoze tuba mu bweraliikirivu. Kakati ekimala kimala debbali ffe tutambuze ekintu kubanga Bobi Wine ali ku kituufu. Bw'oba wasobola okugoba mpuuga n'ogoba abalala bonna abazze bakola bwe bati, ono ate ye yeetaaga okugobwa okw'enjawulo. Tetwagala na saawundi yonna, tetwagala kerere. Todda kituyamba ffe n'okumanya nti wategedde kye wakoze nti kibi nnyo, weerabisizza, baakulabisizza. Todda genda wakakola ebirala, toyina nakunga yonna. Nze byebyo ebigambo byange kansuubira otegedde. Bannange obusungu nga bungi naye nze nandigambye nti bannange tuyige okubanga tutoleretinga bannaffe. Kambawa example twali wano ne Tamale Mirundi Junior ne Tamale Mirundi Senior nga teri yali tamanyi nti Tamale Mirundi Senior wa NRM Kakongoliro, naye omwana yamwewagulako n'ajoininga NUP. Yes, era naye baatuukanga ekiseera ne babeera wamu ne beeyogerera, taata nayogerera omwana, omwana nayogerera taata, buli omu ng'agezaako kulaga munne nti pate yange y'ennungi, mpaka Junior ekiseera we kyatuuka ye kennyini naye yeesaliramu era n'avaayo NUP. Ndowooza omwana ono tumuwa akadde. After all, Guild President tejja kutuwala nti oba ajja kubeerako emyaka 5, nedda. Tumuwa akadde asavinge abaana abamulonda, banna banne abamulonda. Then oluvannyuma ndowooza mpola naye ndabanga obusungu bungi bannange we mutadde ku mwana, obusungu bungi omutadde ku taata. Omwana ono Kyakiro aweza emyaka 18 ageesalirawo. Ayinza okusalawo n'agamba nti nze nja kubeera wa NRM, era n'asalawo. Families weeziri bwe zityo, mukitegeera ekintu ekyo. Omwana ye n'alema n'agamba nti nze njagala kino. Ffenna nze naawe abali wano essaawa ya kakati waliwo we tuli ng'abazadde baffe ba NRM Kakongoliro niffe nga twasalawo ne tugamba nti nedda tujja kubeera ba NUP, tujja kubeera bankyukakyuka. Abamu ku mmwe babagoba n'ewaka, nviira wano eno bw'oba toyagala kuwagira NRM. So nze ndowooza nti ekintu tuleme okuba nga ate buli kimu tuwolekeza nyanzi, omwana akulemeredde. Nze ndowooza tulwanyise nakyemalira, kyekizibu kye tulina. Atulabe omwana w'obuwala ono abadde alina point gy'ayisaawo. Mr. Nyanzi nga anakunga atya abantu nga teye agenda mwana wali ne Museveni. Mr. Nyanzi we yasayininga contract yakunga yasayiningiramu ne family ye. Nzonda bandi mwana wa buwala naye nalema abeewaffe. Wendi wano ndikyalema ewaka banvaako ne baneesonyiwa lwa Nuupu. Kikuba kye nasalawo. Banaye bajja kukuta bagenda gamunveeku. Ne bandeka. Fena tukimanyi bulungi nnyo abantu bonna edda baali bawagira Museveni. Abantu bonna edda baali bawulira mu gavumenti ya Museveni. Teri omuntu Munnayuganda atali wano atawagiranga Museveni. Wanika omukono tukulabe nga mu bulamu bwo towagiranga ko Museveni wadde family. Okujjako abavubuka b'omulembe guno fe abatakikoze. Ekyokulala. Ekifo ky'okwogera kuli netteeka Museveni lyali mu kuyisa erya abannansi kubanga bawoleza kooti y'amagye. Katulabe mutabani wa Nyanzi gwe mwesibye kuba gwe bagenda owoleza mu kooti y'amagye. Agenda kugendayo bagenda muwolezaayo oli wano yasaamirira. Waliwo wennindo omuntu omukulu we controlling nibinnema n'enkusoberwa kyoliko. Mr. Nyanzi kitaawo gyali nga uyenkana Mr. Nyanzi nga kitaawo tanajja kukunga oba kubaako byeyenyigira mu Nuupu. Bali eri bali ku Waragi n'amalwa. Yes, bali ku malwa. Kati Mr. Nyanzi waba yavayo n'abeegattako mu abanaku ba wano. Banaye mukaabe naye talina kye mumuyamba ye yabayamba. Mr. Nyanzi yayamba Abannayuganda ne family ye Kyagulanyi Ssentamu. Kuba bali bulungi. Yes, kino mutuule mumanye nti Kyagulanyi ng'ajja mu bintu bino teyatugambako nti agenda kujja ne family ye, banaye family ye buli kimu kyonna kye kigenda okutambulira. No. Tulina okwogera bino baadde babikka Kyagulanyi byabaddeko e Bungereza
mu parliament byadasabula abazungu bino Museveni yabirese kubikkirira mawulire agaliwo bulijjo Museveni atawakiri omuntu namukuba amasasi kuba akegulire lyabikkirira wana abankai abanyankole aba ibanda baso omusirikale ekyo kyabadde abikkirira baso omusirikale ate nga batuufu kubanga omusirikale balimbu basiba omuntu wabwe olw'ettaka kugenda nga bakumpanya amataka ate ne basindika omusirikale mbw ajja abakuume tebakyankalana nabo ne bamutta ebyo byabikkirira Kaguta Museveni abikkirira obwo tujju bwatambula nabwo obwo ebyo ebintu bye bagenda bakola ebikolobero ku bantu banaye mutambule musoma amawulire muve olwo n'oli afuutuse eringa abadde talina ddata n'agwamu biggwe banaye mutuyambe mutambu ku mulamwa mulayemu oli mukazi mukulu oli musajja mukulu nalabyeko n'abaddawo ku live emu nze nabadde ndi mu kuyomba byange nekiseka nga mugamba no tulina stopping ekintu kino nagenza olaba buno obusuubira ndooza bwe yasuubiza okukuba embaga bonna n'obulala bonna banange byegera kubanga waffe tulina omuvuma wammwe naani Mr. Nyanzi yabawaako omwana we nti agenda kubanga afiirira sitwago yammwe yabawaako mutabani we alina kuyasayininga n'omwana we we bamuma kaadi nga tewolereza nga temwajja mugambe tugimuwe kaadi ku mpaka nga temwasaba tuyina ebyokwogerako please nze nyina ebizibu byange gwe mulaba wano naye ate siri bubi no siri bubi naye ngenda nenyiiga nnyo ng'omuntu ekifo ky'okubaako byoyogera ebyamakulu anti kati nze kinzija bino ebigambo byammwe ebyebulimba abanyankole nanti mwabali mu kintu abanyankole mutugire abanyankole muri babbi mutubbi abagabanye ssente olwaleero mulimu abaganda n'abanyankole mutujje mukamwa Bible abanyankole mutuwumuzeeko wansi yes kuba ndaba amanya agasinga ag'abaganda nago ge galiyo nga gagabana ssente n'abanyankole mwe bali n'abaganda n'abasoga n'abatoro n'abanyoro so bino si byamawanga mutuwumuzeeko wansi badia yes kyekyo naye nga toli ku NCK TV nkugamba bugambye nti munange oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu mpola mpola mwaliyo nja kubanga nga kutuusako era nja kubanga nga kuwawona woli wonna wosinzidde sigala naffe tofaayo